nga tabameka w'ekibiina ki DP yatandika olunaku olw'enkya. Dr. Lume Bayiga abadde avuddeyo okuvuganya ssenkaggala w'ekibiina ki DP Nobert Mao avudde mu lwokaano luno ngenda bwevudde ku nteekateeka y'ekibiina gy'agamba nti ejjudde ebirumira. Dr. Bayiga ategeezezza bannamawulire nti ennondo y'ababaka abagenda okutaba mu lukiiko luno temanyiddwa bulungi era abasinga balondeddwa abakulu mu kibiina. Tekikyankolera makulu era tekikolera banna DP makulu okugamba nti nze neesitule ŋŋende eggulu neesimbewo ne mwami Mao nga sirina badelegates bemmanyi wabula ng'abo abanaatuuka eggulu babamanyi babaweereza ensimbi era babalagirira ekyokukola ne lisiti ey'ab'okulonda. Ono agamba nti kuba yasalawo okuvuganya mwami Mao abakulu mu kibiina bagenda okumuwa olukalala lwabo abagenda okwetaba mu lukiiko luno so nga n'abagenda okukulira okulonda kuno tebaliwo mu mateeka. Siyinza kubeera mugwagwa kutwala bantu bange mu mbeera efaananako bw'etyo nga bali bo basobola okuvujjirira abaabwe n'ensimbi ez'ekibiina nezze gye bazijje simanyiiyo. Kinajjukirwa nti yali omuteesesi w'ekibiina Sulaiman Kidandala yagobwa gye buvuddeko bw'atakkanya n'abakulu mu kibiina era ne yamuddirira mu bigere Shafiki Dembe yagobwa mu kaseera katono nnyo. Kino kitegeeza nti Mao wakuyitawo nga tavuganyiziddwa okuddamu okulembera DP wabula tekimanyiddwa oba yanakwata ekibiina bendera mu kulonda okujja. Obutuukidde olwaleero ng'obuyinza okulira okulonda mu kibiina bwakwasibwa ssaabawandiisi w'ekibiina Gerald Siranda so ng'ono naye yeesimbyewo. Ekibiina kiri mu buwambe abaliko tebaagala kuvaako era basanyufu nnyo mu ngeri ki gye kidduukanyizibwamu, engeri ki gye kikogga, engeri ki gye kitasaka maanyi. Bw'oba tolabye Sulaiman Kidandala oba omumyuka we Shafiki Dembe oba omuntu atumiddwa omu ku abo totawaana. Kyokka Luluma atangazizza nti wadde wakusigala mu kibiina ki DP wakolagana nnyo ne People Power mu kalulu akajja era ye wakolagira pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi mu kalulu ka 2021. Emirundi mingi Mao ategeeza eggwanga nti teri muntu omunene kusinga kibiina era ye wakulemberera ku mateeka. Kubanga mu mbeera eno siraba ssuubi nti DP ekulemberwa mwami Mao era nga yayagala okuddako erina essuubi ery'okuggyako President Museveni wadde n'okufuna candidate eyeesimbewo ku bwa president bw'eggwanga. N'ekyo ekitukolera kwe kulaba nga tubeera n'abo abasobola okutwala eggwanga mu maaso tukole campaign nga Kyagulanyi ye coalition presidential candidate. Abantu babugumiridde nnyo ku kintu ekyo naye nga si gwe gusoose. Ebifo bingi ebiri ku branches tebaagala kubijjuza. Abantu babalooza mu ofiisi zino mulimu ki? Tamika wa DP yatandika olunaku lw'enkya era nga wakuba mu kibuga Gulu era watuukidde ng'ekibiina kiri mu kusoomozebwa okw'enjawulo olw'abannakibiina baziba kyabulira ne badda mu bibiina ebirala. Gye buvuddeko ababaka ba DP 12 balamba begatta ku NUP ekyaleka ekibiina nga kiweewuse nnyo. Bangi ku baagenda bali mu bifo eby'enjawulo mu kibiina nga n'abamu ku bo bali ku lukiiko lufuzi era ebifo byabwe kati byereere. Robert Mwanje, BBS Terefayina, agesigika mu ddiiro lyo.